tugenda okuyingira weekend egenda okubeeramu ebinonogo ebyekika ekyawaggulu omuli okwata akalulu aka Champions League round 16 n'empaka eza Europa n'eza UEFA Europa Conference ate era mulimu n'emipiira eya liigi y'abamywere y'Italy, eye Germany, eye Bungereza kwoteeka n'eye Spain. Naye okusooka nga sinnabagenda mu nsonga ezo bannange bannamawokota musajja wa Kabaka Dennis Bugayi mujjukire mulabiranga ddala agenda kujja okwesimbawo awo nga MP mu mwaka ogwo okujja 2026 Mawokota South ate nga mukimanyi nti emirimu abadde agikola bulungi naddala egy'obuweereza nga team manager owa ttiimu y'essaza ery'Amawokota mu kaseera nga emipiira egy'amagombolola gitandise okutalaga okwetoloola eggwanga lyonna erya Buganda. Muyina okweteekateeka kubanga gyali mukulu Bugaya agenda kulira ddala emirimu egyo nga era bw'abadde agikola. Kale n'abasaba nti nno mwetegekere 2026 ab'Amawokota South abasaba musindike mu Parliament. Mu mipiira egigenda okubakwata omubabiro mulimu liigi y'ababinywera ey'Italy. Naye ng'ogyeko akatu akali ku top of the table fixture weekend eno si eyo egenda obbakwasa amabbanyi kubanga ng'ogyeko entaanya ebeera mu muzannyo gw'omupiira olabanga ba opponent abanaabeera abayabayaba. Napoli ekyakulembedde ekibinja ekyo mu Scudetto mu kulwanira Scudetto bayina points zaabwe 56. Inter Milan ebali awo ku lusegere erina points 54. Atalanta nejja ne points 51. Naye simanyi Atalanta njagala girabira mu kifaananyi omuli ttiimu ya Atletico Madrid ne ttiimu ya Tottenham Hotspur. Eno mu bigambo by'abawagizi obawulira nga bagira ne bagira naye kirabika muli mutima munda balinga abagamba nti Atalanta tonnawera naawe kulwanira ku Scudetto. Zino zi Juventus, zi AC Milan, zi Inter, zi Napoli oziyitewa. Ndowooza ne Atletico Madrid n'okukuumirayo Diego Simeone okutendeka emyaka egisukka mu 10 nabo baatuuka ne bakkiriza ne bagamba ekyo ekikopo kya Real Madrid na Barcelona naye bw'obanga owaganyiza osobola okugirayo. Kati ne Spurs naye badde bwetyo okumala ebbanga. So Atalanta eno Giampiero Gasparini ekyokuba nti yawangula Europa season ewedde nga twali namusuubidde ekyo kiyinza okumukuumira ku mulimu emyaka emirala ng'etaano oba oliawo n'okusukkawo kubanga club eno ambitions zaayo tezijiri nnyo eyo mu kuwangula bikopo ebyo. Oba owangudde kijjanga by the way wadde bakyali mu range ey'okuvuganya ku kikopo naye sirowooza nti ndo bannyiniyo n'abawagizi ne Gasparini yennyini alabika akyagudde eri ekikowuko olw'okuwangula Europa bwe yakuba Bayer Leverkusen season ewedde mu ngeri y'ebyewunyo goolo 3 ku bwereere. Ndowooza akyagize kuba nalabye nga ne mu Champions League by'omupiira mu kano ka round 16 qualifier bamukubye ne bamugyamu. Naye awo bw'otunuulira fixture erabika ng'eyeewunzise. Napoli ezanya Como ene ya Fabregas omupiira bagumanyi naye ndowooza abatendesi bano basiniya nga Antonio Conte babeeramu engeri gye bayiikiriza abalenzi bano abato abatandika obutandisi. Weebuuza nti kaakati Fabregas agenda kukola ki ku Antonio Conte? Inter Milan ezanya Genoa, Atalanta ezanya Empoli, Juventus ezanya Cagliari, Lazio ezanya Venezia. Lazio ne Juventus basibaganye ku points 46. Olabanga akalulu fixture yeewunzise okujjako March day 27 yeyinza okutunyumira kubanga abanene bano bagenda kwambalagana era kyova olaba emipiira egyo gyonna gijja kubeera ku lunaku lwa Sunday eyitale. AC Milan ng'ekyaza Lazio, Napoli ng'ekyaza Inter. Kati awo tulabe Juventus erabikanga erina fixture erumikako nga bali waka bakyaza Verona bayinza kukozesa batya advantage ogattagattawo. So Italy ndowooza tegenda kubeera nnyo ya bunkenke lwakuba nti nno awagwa omuzira tuwaba wansi 5 weekawanga kuba n'abatono kuliko ayiikiriza omunene bw'okkiriza ne bakuyiikiriza kubanga agamba munene muno nti weeyongereyo oba nti wano wembadde ku nsange. Kati Germany simanyi oba Xabi Alonso ne ttiimu ya Bayer Leverkusen oba baweddemu amaanyi ku weekendi. Tebereza omupiira omungi ennyo gwe baakubye ttiimu ya Bayern Munich okuba nti tebasobodde kujja mu win
tewasobodde nakuteeba mu goal nekisigala nti nno wadde Vincent Kompany atendeka Bayern Munich ayina ebizibu ne bannannyini ttiimu oyo n'abawagizi kitandikira eri mu kulonda omutendesi ajja bw'otunula ku lukalala lw'abatendesi abaali basongeddwamu Vincent Kompany yali mu kifo kya 9 ttiimu nga Bayern Munich tetwala bano bakyakayiga nti bamuleete musajja watwayigirawo mpolampola era olaba engeri gye bamucoccamu buli maaki ezannyibwa bwe bava ku result yazze naye era yabadde yakukuutiza era eyo si empangula ya Bayern naye yo omusajja abalaga alina points 8 ku top of the table yayingidde ne round 16 eya Champions League wadde yabaddemu n'ebirumira era bino byenjogedde ku senior coaches nga Antonio Conte bano basenior baamukubiddeyo mu Champions League ono gundi Hans Flick atendeka Barcelona senior we era yamwokya nnya olaba ne Unai Emery mu ttiimu ya Aston Villa naye yamwokya yamukuba omunwe gwa goal nekiraga nti n'obumanyirivu ku continent bonnaba kujja bulungi naye okumuŋoola n'okumusooza n'okumuyisaamu amaaso na biki wetwogerera bino points ziri 8 zasinga Bayer Leverkusen nantamegwa w'ekikopo kaakati okutandika ne weekend eno ndowooza eriiso ligenda kubeera George okulaba Bayer Leverkusen omusajja ke yamulese points zizo 8 mulamba nga yabadde ayina omukisa ogumusibamu ku sipiidi naddala ng'ali waka najja tenakuba omupiira gwabadde omungi ennyo goolo ne zibula bubuzi kubanga Vincent Kompany engeri gyali baaka yakubidde ddala baasi yennyininyini etaliimu nsonyi Xabi Alonso ne Bayer Leverkusen bapondoose ne bagamba waayi musajja kaatwale tunaayiya sizoni eri kati ekibuuzo ekyo tugenda kiraba nga bazannya ttiimu ya Holstein Kiel bagenda tulagako naye nga mu butuufu bwe banaaba nga bapondoose kuba bambi babadde bataddeyo kyonna aba Bayer Leverkusen so ndowooza weekend eno yakulaba oba Bayer Leverkusen ekyasobola okuba kasi kyakyala kati Spain Barcelona ne Real Madrid benkanya obubonero naye Barcelona yina enkizo ku Real Madrid ya mirundi 2 omulundi ogusooka oba ngamba 3 kuba yekulembedde table naye omulundi ogusooka goal difference Barcelona eyina goals 40 Real Madrid eyina goal 29 kitegeeza waliwo goals 11 awo kati ate enkizo esingira ddala obunene Barcelona yerina ku Real Madrid yeyo ennyingo etunuulirwa esooka okutunuulirwa singa muba mugudda mwenkana obubonero nga season eweddeko yeya head to head wadde bakazannya omulundi gumu naye advantage eyo weeri nti ne bandibadde benkanyiza obubonero wano ne goal difference bandibadde baddayo nti munnaffe Real Madrid Barcelona lyakukyalira kate kutuusa emukono awo ekyo kyongera ebirungo mu El Clasico so kakati awe wali akattu naye era nga nabo fixture yeewunziseemuko okujjako ndowooza bano aba Girona engeri gye bava mu kitundu kya Catalonia banagezaako okwagala okwesasuza Real Madrid kye yakoze Carometi waabwe Pep Guardiola mu wiiki wakati mu Champions League manye ebintu by'omupiira olina okunoonya awali ekinaakusitula ebiseera ebisinga weekanga talanta n'obukodyo mwagala okubwenkanya naye ne munoonya okwesitula kuno tekuliko talanta asinga okutaama yawangula so muno mulimu engeri ya kaddabidabi newankubadde nga saidi ye Catalonia esinga kuvaayo club eyo eya Barcelona bana abala tebawulizika nnyo ne Girona yakawanika omukono juzi emabegako eri yali Espanyol naye guno guyinza okunyumamuko obuolyawo ku lunaku olwa Sunday saa 12 n'eddakiika 15 naye ng'enkya saa 2 n'ekitundu ez'ekiro Atletico Madrid egenda kukyalira Valencia eno yo Valencia yafuuka bakimpe ekyekubire fixture eno yabeeranga nzito emabegako eri club zezo Valencia, Deportivo La Coruña, Villarreal ba Juan Roma ne Likaleme basambira yawo ba Marco Senna nga ne nickname yaabwe evaayo bulungi gye bayita Yellow Submarine naye between then and now ebintu byagenda bibapondookako kale no tugenda kulaba Atletico Madrid betwalayo kabasi kayo nga bekwata ne counter omupiira ogwo gujja kubeera gwa nkya saa 2 n'ekitundu ez'ekiro kati ku ssaawa 5 Barcelona egenda ekyalire Las Palmas Barcelona amaanyi gaayo n'obunafu bwayo businga kubeera mu Barcelona mwennyini balumba bulungi nnyo naye entegeka y'okuzibira temala bakukkiriza naawe n'olumba n'oyitaayitamu omwo goalkeeper yasalawo oba abeera Wojciech Szczesny oba abeera
Marc-Andre ter Stegen bakukkiriza n'oyitawaawo ekintu ekyo simanyi Hans Flick kwava ate bw'atyo si we yali mu ttiimu ya Bayern Munich nga teyeeta nnyo naye eno Barcelona yeeta kitegeeza nti ennono ya omu ku baazimba ennono eno eya Barcelona omugenzi Johan Cruyff bye yagamba nti nno y'okuwangula omupiira goole emu ku bwereere waakiri aguwangula 6-5 alabika Hans Flick akukwatambulira akati awo katulabe abalenzi be Lamine Yamal Robert Lewandowski muzeeyi wa kazi ne omu Brazil Rafinha Beroli mpozi ne Dani Olmo amanyi okwemulula n'ayingira entabaawo ekikeerezi naye ng'amanyi goolo weeri katulabe engeri gye bagenda okwesaamu omupiira ogwo nga bagenda kukyalira club eya Las Palmas ku lunaku olw'enkya saa zijja kubeera 5 ez'ekiro. Egyo gimu ku mipiira egigenda okubeera mu liigi ez'enjawulo ey'e Spain, ey'e Germany n'ey'e Italy. Mpozi mukuwamuko ka break akatonotono obululu obwa round 16 obwa Champions League bukwatiddwa olwaleero kwoteeka n'obwo obwa Europa era we twogera bino kakati tutegedde ani agenda okuzanyaani era bw'ayitawa agenda kutuukawa oba sikyalinda kudda waka ebyo byonna tugenda kubirabako wano ng'okusookera ddala ndowooza fixture esinze obuzito mu kalulu kano akakwatiddwa olwaleero yeeyo egenda okubeera wakati wa ttiimu ya Liverpool ne ttiimu ya PSG mupiira munene ddala bano bwe basisinkana 2019 Liverpool yawangula n'ekikopo nejja n'ekitwala ekya Champions League ndowooza kyali ekikopo kyabwe eky'omukaaga kakati baabano bagenda kwambalagana naye nga bwe bayitawaawo quarter final basisinkana omuwanguzi wa Club Brugge ne Aston Villa. Akalulu kano ngeri gye njogeddeko nti nno kazitomu okuvuganya okuli mu liigi y'Italy okuli mu liigi y'Ebufalansa PSG gyesambira kuyabayaba bw'okugeraageranya n'okuvuganya okuli mu liigi y'Ebungereza. Kaakati ate bw'otunuulira position ya ttiimu zino zombi olaba nga ekifo kya Liverpool kiyuuga okusinga ekya PSG kubanga PSG eri Ebufalansa yawasaayo buwasa beeyagala beekuba bweweezaweezaamu yemanya kugamba ne bagikubamu emipiira nga giigyo oli olowooza nti era ekikopo bajja kitwala kubanga balina quality bw'ogigeraageranya ku balala esingirako ddala naye ate yo Liverpool buli kabonero keesuula kaweereza message eno mu bavuganya nabo ekitali ku PSG n'olwekyo tulinza okulaba emiteeko egyo engeri gyegenda okukwatibwamu. Luis Enrique bamulese mu project eno ya PSG nga project eno teri very ambitious nga bwe yaliko emabega wali ba Unai Emery batendekerayo ne bagondi abazenga bajjajjayoko ndowooza bane abajjayo kugamba nga ekikopo balinga abalina okuwangula ekiwangulo olw'empaka naddala ekya Champions League naye ono bagezaako okumuggyako abazannyi abo ab'amannya aba Angel Di Maria bagondi bano naba Lionel Messi ba Neymar kwegamba nga baagala okuzimbamuko ekintu ekiri round so si nti mulimu obususumadde kubanga abazannyi abo abasatu bwe baazanyirangayo ng'olaba basukkiridde nnyo okuba no bannaabwe naye ekyo tekitegeeza nti nno talanta yakendeera kubanga bw'aba akulumbisa Kvaratskhelia mu maaso wali nono omulenzi asibwa obuswayiri Bradley Barcola ne Ousmane Dembele. Ousmane Dembele ennaku zino ali mu mood ate ayita mu central axis takyayita eri mu wingi gye yasalanga abantu n'abalinda n'abaddamu kati agenda mangu mu ssente wali oluusi yakendeeza ne ku touches ng'akuba touch 2 ey'okusatu ebeera goolo kati Kvaratskhelia eno Liverpool agijjukira yali mu ttiimu ya Napoli yagirumba ku Anfield awo kati agittemu omuntu n'olwekyo eyo bebanga ye forward line olabanga awatali bunafu olabanga abatalina buzibu kuyita ku defense yonna kati awayinza okubeera ng'obunafu bwabwe ye mid 3 abo abawerekerako kubanga bonna balina obusobozi bwe bumu n'omuliro gwe gumu okwagala okuteeba ekyo nno kiyinza okujja bw'obanga okikozesezza bulungi kiyinza okuleeta imbalance ya ttiimu kati awo bw'obanga osaze bulungi amagezi ku bukodyo obwo n'omanya engeri kubanga João Neves Fabian Ruiz ne Vitinha wadde balabika bulungi nga ttiimu yaabwe terina mupiira naye ekintu kino ekyokuva mu midfield ne bataleka muntu n'omu ne bagenda eri mu maaso okunoonya golo wadde bagenda ebiseera ebisinga bazifuna naye olabanga ekyobulabe naddala ku backline erabika nti nno yagenda ekendeeramu omutindo no mu Brazil Marcos Aoas Correa
ennaku zino partner ye tevaayo bulungi. Oluusi abeera ono omulenzi gwe bakafuna omu Ecuador William Pacho, oba oluusi abeera Presnel Chimpembe, oba oluusi abeera Lucas Lopez Beraldo mu Brazil munne. Partnership eyo tennaba kunywera bulungi. Ate ne Makinos naye era omutindo gwe gwagira ne gukkamuko. Kakati bw'obanga forward line egenze ne abandi badde ba mid 3 okukwatirizaako nabo bagenda ne beegatta eri, bw'obanga okozesezza bulungi nnyo ng'omupiira okutuusa mangu ku backline eya ttiimu eno, baba basoboka baba bayitikamuko. Okujjako ndowooza olutalo luyinza okunyumira yene ebbali Ashraf Hakimi omu ku babbaaka benzikiririzaamu abakuba namba 2 wa PSG, era ndowooza olutalo luyinza okunyuma baana asinkana Luis Diaz oba Cody Gakpo n'abaakomyewo. Awo tujja kulinda bulinzi tulabe. Kaakati okujjako obuzibu bwe nnina ku Portugal Nuno Mendes ayite no mu namba 3 nti wakugulu kumu okufeesinga Mo Salah olina okubanga amagulu go gombi gali equally effective oba efficient, kubanga Mo Salah bw'afuna engeri gy'ali wa left ng'ayita ku ddyo amanyi okubigula ng'ayingira munda asobole okudda ku guluka okusinga okubeera okw'amaanyi. Okwa kkono kati olina okubanga ddyowo nga muzito oba kale nga asobola okweyimirira. Awo ndowooza nti nno yandibadde ono omulenzi gundi Lucas Hernandez mu kifo kya Nuno Mendes, naye tujja kulinda bulinzi tulabe. Jukira PSG ndowooza Arsenal yagikubye season eno mu groups eri, naye beesasuza ttiimu z'Ebungereza ne bakubamu awo Man City. Kati Liverpool yejja inline kinaggwa kitya? Katulinde tulabe. Tubadde tugezaako okutunuulira Champions League emipiira egiriyo nga tubadde tumaze okulaba gye nalowoozezza nga fixture eya round yeeyo Liverpool gyegenda okuzanya ttiimu ya PSG. Anaayitawo nno ku bano ajja kusisinkana omuwanguzi wakati wa Club Brugge ne Aston Villa. Club Brugge eyo nagibagambako wano omupiira gwe baasumulula ku ttiimu ya Man City gwantiisaamu, era nagenza okulaba nga nawali bayisewo mukakuŋŋunta tusajja kukuba omupiira gujjudde obuvumu ate nga bumanyi okufa obufi, ate tebuli overambitious nti nno byakweraga nti ate oli kakubeyo paasi munne simanyi amuleega ebikya. Omupiira bagugaba mpola mpola ne bajja abo baba basazeewo okuzimba nga bava mu bbaaka obusobozi babuyina n'obwagazi. Munye oluusi oyinza okubeera n'obusobozi naye nga toyagala, naye byonna byonna babirina engeri gye bayambaganamu kwegamba bintu babikola bulungi abasajja aba Club Brugge. N'olwekyo be bajja okusitana Aston Villa ayitawo asinkana omuwanguzi wakati wa ttiimu ya Liverpool ne ttiimu ya PSG. Bw'ova ku eyo fixture zino endala nazo nnonka tulina Madrid derby, Real Madrid ne ttiimu ya Atletico. Akuba Real Madrid eno mu kibuga Madrid ekyo yebadde esinga okusajjalatamu n'ebikopo. Atletico yo bwejja ebeeranga buli kiseera ebeeranga second best, ate entendeka ya Real Madrid tekyuka. Baddira abazanyi ababeera mu maaso awo nga balina ebirungo ebyenjawulo ebisobola okuyita ku bbaaka yonna. Akati nno empuliziganya wakati wa Kylian Mbappe ne Rodrigo Goes ne Vinicius Junior erabika eyongedde okutereera. Empuliziganya yaabwe kaakati weeri, olaba nga bakola emirimu mu zooni ez'enjawulo mu ngeri y'ekintawuli naye nga tebakuubagana mu nkola ya mirimu. Wano mugongo gwabwe omulenzi ono Omungereza Jude Bellingham waayita bw'aba taliiwo, ono omulenzi asobola bulungi Brahim Diaz eyakulira mu Academy ya Man City. Obuzibu bubadde nnyo mu namba 2 eyo, omuzanyi Cavajal abadde agikwatamu. Biri ye nga tagikuba ng'eyaba Michel Salgado gye twali tulabyeko eyeeseerera obulungi ennyo okgenda mu maaso, naye abadde yakwatirirawo nga Valverde tumulabira eno mu wingi oba oluusi wakati wano mu ba Modric nga mwatetenkanyiza, naye kati biri eno alabika agifudde yiye akikubira ddala bulungi. Mu kaseera kano backline ya Real Madrid webayedda ku ndiri yabadde asinga okulabikawo, naye anywedde ssebo, anywedde tumalaga muyitaayitamu, ate ebyokugenda mu maaso yabimanyidde, era olugira bwemugabamu engaba nga ziizo nga yasaze dda ssente ng'agenda wali abakuba enkota. Jjukira era ndowooza ekimu ku byamukendeddeko y'ennyanda, kubanga ennyanda eyo amanyi gikuba ng'ayise wano wakati benye ennyanda mu yaadi ezo empanvu. Bw'omuyise eno mu wingi oba omulagidde kimu kyokka abeera single dimensional oba omulagidde kuleeta buleesi cross, naye bwe wayita wakati wano asobola okuotanetinga oluusi n'afuluma ebweru n'aleeta cross, oluusi wagusanga awo n'agukuba naki. Naye bino ebyokuinvatinga n'ayingira munda ng'avuga n'ayingira munda ng'ava mu namba 2 abadde tannaba bigezesa oba abadde ayongera kumanyira kuzanya namba 2, naye ndabanga ekyo ekibadde ekizibu kya Madrid alabikanga kinogedde eddagala. Nabano abalenzi ba Chouameni bano Kamavinga nabo balaze technical flexibility
nti nno midfield bwobanga obajeewo tekibalemesa kukola era ennaku zo babadde bakuba na mu back eno mulala center back eno mulala namba 3 so technical flexibility eyo eyambyeko mu kaseera tiimu ya Real Madrid webadde efukamiridde naye ng'okutwaliza awamu fluidity n'enkola y'emirimu erabika egenze eterera naddala ku front line wali ng'ate bwe bagira ne babanonyezaamu ne babasuulamu ono omusajja Luka Modric atakaddiwa ye akaddiwa mubiri na myaka kugibala nti nno mingi naye obwongo bwe budduka speed ya kizungirizi ogenda okulowooza ekintu nga yakirowoozezza edda nga n'okukikola akikoze era buli lwayingiramu olaba nga ttiimu agisitula okuva ku ekyo kyebaddeko n'agiteeka ku level eya wagguluko so eyo gemu naye eyinza okunyuma waliyo Bayern Munich okuzanya Bayer Leverkusen gwe gujja kugira gwe nagwo gujja kunyuma Bayern Munich ne Bayer Leverkusen mu byobutendesi Xabi Alonso aliko slightly above Vincent Kompany naye ate bw'oyingira mu kisaawe ebya profile eya Bayern Munich nzitoka ku ya Bayer Leverkusen guno nno bajja kusiitaana ndowooza Vincent Kompany ajja kusalawo okulumba ng'ali mu Allianz Arena naye bw'anaagenda mu Bayer Arena ajja kuba kabaasi nga bwe twamulabye mu weekend naye ayitawo ku Real Madrid ne Atletico ajja kusisinkana omuwanguzi wakati wa Arsenal ne PSV Eindhoven. Arsenal egenda kuzanya PSV Eindhoven. PSV Eindhoven mu season eno ya Champions League bakubye Liverpool 3-2 naye bagenze okumukuba nga Liverpool yayita mudda. Kikyo yinzo gamba nti Liverpool yabalese. Naye bano be badaki abavuddeyo ne club ya Feyenoord okulaga nti nno weebali kubanga Ajax alabika nge yayiike vivi era ali eno wansi mugundi mu Europa. So kati PSV agenda kuzanya timu ya Arsenal yonno mu PSV mani ye yazika Tyrell Malacia bana agwanganako eyo n'oguwulira eno fix yeyinza obutabeera nzito nnyo eri timu ya Arsenal naye Champions League abeera Champions League ne knockout abeera knockout ate oba olina okutandululako mu nkubaganya y'ebirowoozo n'olaba emirimu Arsenal gyeyina mu waka akaseera kubanga emipiira gino gigenda kuzanyibwa nga 4 nga 5 omwezi ogwa March okuddingana kwa 11-12 era omwezi ogwa March kati mwaka akaseera nga 9 Arsenal erinamu okukyalira Man U nga 16 erina okuzanya Chelsea kati ate mu mbeera y'emu ne Liverpool gye bavuganya nayo ku kikopo Liverpool erinamuko Carabao final nga 16 omwezi ogwa March ate bajja kuba bamaze n'okuzanya Southampton nga 8 omwezi ogwa March so ate bwebeera knockout temubeera mu kutereekereza oba totereekereza abazanyi b'oleega si byuma bayinza okubeera ate ogenda okuyingira mu kisaawe akapiira nga kasooka nga keeveera nga naawe weewuunya tulinze bulinzi kakati Feyenoord egenda kuzanya Inter Milan ayitawo ku bano asisinkana omuwanguzi wakati wa Bayern Munich ne Bayer Leverkusen mu bano bonna muwetoololwa ttiimu zino ennya Simon Inzaghi agenda okuzanya Feyenoord abatendesi bano bonna abasinga obumanyirivu ku touchline awo oba anaafutizaani awo tulinze Borussia Dortmund egenda kuzanya ttiimu ya Lille ayitawo azanya omuwanguzi wakati wa Benfica ne ttiimu ya Barcelona kakati akalulu bwe katyo bekakwatiddwa ak'empaka zino eza Champions League Europa lulino abasinga ab'omupiira gw'Ebungereza bakomanga ku Champions League naffe nno abakola guno omulimu nga tulaba kikutwala nnyo mu Europa nti teriyo nnyo ttiimu nnene ez'Ebungereza eziyina abawagizi wano mu Uganda naye ku bano Basaalongo Jude Lumala sebo olina okubyogerako okuba musajja wa Man U bano bamisa Kisemakula bano ba Honorable Geoffrey Lutaaya aba alina okumanya n'olwekyo Man U egenda kuzanya Real Sociedad muze Spain ezo ka Europa kano zikamanyi era eno eringa ye fixture ya round eno ayitawo ajja kusamba omuwanguzi wakati wa ttiimu ya Ajax ne ttiimu ya Frankfurt naye terabika bubi nnyo mu liigi ye Germany kati Victoria Pilsen bagenda kuzanya Lazio Ajax bagenda kuzanya Frankfurt Fenerbahce ya Jose Mourinho egenda kuzanya Rangers AS Roma ya Mzee Claudio Ranieri egenda kuzanya Atletico Bilbao AZ Alkmaar ya GM ttiimu ya Galatasaray mu byewuunyo egenda kuzanya Tottenham Hotspur Spurs bweyita awesisinkana Lazio wende weyise ko Victoria Pilsen so okutwaliza awamu ezo akona kakalulu nako bwe kati bwe kagenze ak'empaka za Europa
n'empaka eza Champions League okwongerako ebirungo mu season eno. Singa wano nali nina obudde obumala obulungi nga engeri gye njagala okutunuliramu ebintu mu kifaananyi ekigazi, weekend eno nandisobodde okuwandiika omuko ogulina pages nga 50 ng'omulamwa gwe neewadde nti weekend eno ya Mikel Merino na Darwin Núñez. Simanyi oba mmwe musobola okugira eyo nga mukubaganya ebirowoozo ku social media platforms ez'enjawulo. Muyinza okukubaganyako ebirowoozo ne mulaba. Bwebanga osazeewo okugamba nti weekend eno gikwasizza Mikel Merino ne Darwin Núñez, literature kyalina okugwawo wansi awo. Oleete ebirowoozo, oleete facts ne figures, oleete awo. Naye nze obudde tebuyinza kuŋŋanya, ate siyinza kwetantala mulamwa mugazi bwe gutyo kubanga obudde bwagwo tebuliwo wano. Ate saagala gutobojjola na gujula gujja kuba teguguka bulungi. Kye nsobola okukola kwe kumala gayingira weekend nga bweri, tulabe engeri gye tusobola okugikwateganyamu naddala emipiira egigenda okuzannyibwa wali e Bungereza. Oba omulamu omulala gw'osobola okukola ku mipiira gino egisigaddeyo mu liigi y'e Bungereza, oyinza okuyiyaayo omulamu ogugamba nti Man U, Man City ne Spurs bw'ozikuba oba bwe zikkuba tezikuwa bujulizi bwa nkomeredde ku bo bwe bayimiridde oba gwe bw'oyimiridde. Ogwo nagwo omulamu omuyinza ogukubaganyako ebirowoozo ng'ogujja ku ebyo ebibadde bibeerawo. Man City oba Man U oba Tottenham Hotspurs bwe bakukuba omupiira tosobola kuddaali n'ogamba ttiimu yaffe eyiise bannange nga tulabye ttiimu eyiise. Oyinza okwesanga ogwo gwe bakkubye gwe gusembye. Bwe ate nabo bwe bakukuba ogwo tekibakoleeza kugamba nti Man City oba Man U oba Spurs keekubye oyo anaddako anaalaba. Nabo baba bakumye ku eyo match. So kati ogwo nagwo omulamwa guli awo, nagwo musobola ogufunira literature gugwamu kubanga omupiira gunyuma emirundi ebiri. Gunyuma mu kisaawe wali nga guseeyeeya, ate ne gunyuma ne nga guwedde kuba bwe guggwa kuba kubaganya birowoozo. Kati wano tuyinza okujja World Cup ya 2022 tetugikubaganyako ebirowoozo n'olunaku ne luggwako abantu data n'agenda nga World Cup temusobola na kukyusa nti oba result gundi katugikyusi temuyina na buyinza obwo ne tournament yaggwadda. Obwo bulungi bw'omuzannyo gw'omupiira. So muyinza okudda eyo, nze emiramwa ngibawadde, muyinza ogikubaganyako ebirowoozo ne mulaba engeri gye gisobola okuvaamu. Naye kati kye tusobola okukola kwe kuyingira mu kisaawe tulabe omupiira ogugenda okusooka mu nsiike olunaku lw'enkya nga ttiimu ya Manchester City ya Manchester United ng'ekyalira ttiimu ya Everton. Bano bagenda okusooka mu nsiike olunaku lw'enkya 9:30. Emaachi eno ndowooza mukulu Mugisha Atanansi ajja kugibeerako nga n'okwenyinyala yenyinyala kubanga alina obuzibu ku Man U engeri gy'ali musajja wa Arsenal. Naye maachi eno tugenda kulaba ali mu kifo ekye-14 ng'azannya wa 15. Eno nno ye fixture esoose Man U okusisinkana Everton nga Man U eri mu kifo ekiraga yabwe ekiti kubanga ttiimu zino zombi okufaananako ne Spurs zibadde zijja nnyo mu buli season zibadde zizannya buli season ya Premier League kwegamba bo tebaddangayo mu kibinja kya wansi mu kibangirizi kino ekya Premier League. Naye nga ekyokuvuganya kyo Man U yali yakyesigaliza okutuusa oba oli awo Ferguson lwe yalengera n'agamba omusajja oyo wadde eyo gyali tavuganya kirabika ttiimu gyalimu ntono naye alina potential etendeka ttiimu ennene n'amulikomendinga nti oyo mu Scottish munnange yaba akwatamu awo Man U wenvudde. Bwe yajja omupiira n'agulya ne bakizuula nti musajja si wa ttiimu nnene agenza okwetoloola agenzeeko Spain azeeko wano mu zigundi mu West Ham bamugobyegobye kati azzeeyo mu Everton ye alabika nga ateredde. Era United egenda kusanga Everton ey'enjawulo ku eyo gye yakuba mu luzannya olwasooka goolo 4 ku bwereere. Eno Everton ndalamu kubanga bw'otunuulira ebibalo David Moyes emipiira gy'atendese 6 akuŋŋaanyizza wiini ezisinga Sean Dyche kuyaddira mu bigere ziyafuna mu wiini 19 mu mipiira 19 omulamba kubanga Sean Dyche
emipiira 19 yafunamu win mu open play nga tebirimu bino nti oli n'aleeta ekkoona n'amaliriza ezo nazo wadde ziba goal naye open play Sean Dyche emipiira 19 yafunayo win zaali 3 zokka n'atebamu goal 7 zokka naye Moyes akozesezza emipiira 6 gyokka okuteba goal 4 okufuna win 4 n'ateba ne goal 8 nolwekyo banjawulomu era United erina okugenda nga yenywezezza wadde ne matches endala eraga nti yenywezezza ne bagisimbuliza busimbuliza naye eno erina okubeeramu ey'enjawulo naddala ng'ogeraageranyizza kukukkirira Man U kwekkiriddemu nga eri mu bifo ebya relegation ogwo omuteeko ng'omaze okuguteeka wali United eyagala win ey'ekika kyonna kubanga mu butuufu statistics tezijeeyimirira tezirabika bulungi kakibeere ku tebo weeri tewanyirira kakibeere win zeeyina ntono kakibeere loss zeeyina nnyingi nnyo tekyayina na beetuli eyongerayo loss ndala bwe kituuka kuteeba goolo bateebye entono bwe kituuka kuteebwamu bateebeddwamu nnyingi kwegamba statistics zino zaagala okuyiwako akazigo bw'oba ng'otunuulidde match mu kutwaliza awamu naye era bwe banaakola win eno ku points 29 ze bayina baba basobola kulinnyayo kwawo katono nga bwe basaba nti nno Spurs ne Crystal Palace baleme kuwangula mipiira gyabwe kubanga bano basibaganye ne Everton ku points 3 kakati awo bw'owangula ogugwo ate oteekamu n'essaala n'oyo akulyo kwegamba ne ku ttebo kunyirireko ti omusajja aliko mu bitundu ebisembedde naye ate United ebadde yeetooloolera nnyo mu bifo ebyo 12 13 14 12 13 14 erabika ng'eko neddaawo erina okuteekawo okutungirirawo emipiira nga 3 oba 4 egiddiringana ng'ewangula miwangule okusobola okuleeta that big push nga tonnaba na kulowooza weenennyukira oba mu kifo kyo oba ki balina okuva ku peegi ey'okubiri eya table ndowooza kwe kusoomooza ku bayina kaakati sinze mwogezi waabwe ndowooza bulowooza okusinziira ku byafaayo byabwe Moyes ono kasooka ng'ajja ng'oggyeko Bournemouth okumugyamu FA Cup omupiira gwe baasembyeyo nga bagukuba Crystal Palace ku bugenyi ku Selhurst Park golo 2-1 gwalabise bulungi nga Moyes ayinamu ebibangirizi oba kale ng'ayinamu ebibomboola ebirala nga bye twalabye ng'akyaziza Liverpool ajja kuzannya omupiira guli combative ajja kuzannya omupiira ogukuharasinga akuteeke ku bunkenke ajja kufata ajja kukufubutula wano nawali ajja kukuba baasi naye ate nga azanya positive football naddala ng'alumba kakati ono ye Moyes ono omulenzi gundi Beto akuba ku kyoto yasalawo ono ttiimu y'eggwanga kubira Guinea Bissau siraba woojulira Calvert-Lewin lwakuba Calvert-Lewin ali mu liigi yewaabwe Bungereza era bamwogerera ebiwoomerera naye Beto alabise bulungi nnyo mu kaseera Calvert-Lewin wabadde ku buvune era sirowooza nti bamujulira era bw'anaabanga yalimu United erina okutunulira baaka 3 yaayo ebiseera ebisinga Harry Maguire Lenny Yoro nomulabi alinamuko enkenyera ndowooza anaabeera Swaba oba Nusair Mazraoui bebana yanaataayiza sayidi emu olwo sayidi endala ani abaagitaayiza mu baaka 3 eyo tulinze kulaba bulabi omukulu engeri gy'anaakikolamu singa Lenny Yoro binaaba bimwokeza oba anaabeera delete ndowooza delete sayidi emu Mazraoui sayidi endala mu makati gaabwe Maguire naye babbaaka bano nga bonna boogerako sabbiiti eno ng'etandika ku Monday eriyo baaka nga nakyo characteristics ze central defender nga sweeper oba nga stopper ensamba eno yagenda egibwa mu muzannyo gw'omupiira naye nga tojja kujjamu musambi kiki kya butonde kati Lenny Yoro ne nono omulenzi gundi delete tubadde tubalabyeko nga basamba nga ba central defenders naye nga basweeper oyo abeeramu ekintu ky'okweyiganya aba ayagala omusajja ono akubanga namba 4 yaba asooka yakwate mu masanda yajayere naye bwe baddira mu baaka nga bali 3 obanga abatumye nti buli omu alinga namba 4 buli omu at some point ajja kubeera exposed okubeerako omuntu gw'alina okumakinga kati awo tulina okulabira obusobozi bwabwe ku 1 against 1 kino ogenda kikola paka D awo waliwo ekibuuzo naddala ku baaka ya Man U ng'erina 3 nga waliwo space
singa Mazirawe yanakuba ku left side eya back 3 space ey'omuntu gyalekawo ng'agenze nga wing back mu kugenda mu maaso kubanga ensamba ya Amorim ebalagira okugenda bonna eyo transition eyo okudda ng'omupiira mugusuddeyo eyo space esigala waawo lulimi Sandro Martinez abadde agitaayiza naye wano tewannabadde okuddawo kunoga kumala space ezo zitera okugenda omulenzi ono oba mu Denmark oba mu Swede Lindstrom amanyi okugenda mu pockets of space ezibeera ku side awo walina okubeerawo eyeetegese okutaayiza kakati ekimu ne side eno ey'ekyemmanga nalabyeyo omulenzi musayi muto Carlos Alcaraz so Everton ene badde emwazisa emmanga eyo mu Flamengo mulenzi yalabise bulungi ne ku mupiira ogwasembeyo yakoze assist n'ateebako ne goal emu nga bakuba Crystal Palace ku bugenyi mulenzi oyo awo yeetooloolera walina okubeerawo omuntu kuba mugezi ate yeemulula naddala ku Everton ennaku zino ezanya positive football nga yeyina omupiira Jack Harrison ayinza obutakutiisa nnyo naye ayina yingine ennene eri y'Abangereza akati awo katulinde tulabe so ensonga ya United kityo wenjiraba nga bayina obuvunaanyizibwa bunene naye ekyentegeddeko nti kirabika omulenzi ono Korea alabika nga eyawonyeewonyeemu ne Ugarte ne Christian Eriksen ayinza okubaako omulimu gwe bakola omupiira guno ogw'olunaku olw'enkya okujjako abatasuubiddwako ddala Mason Mount, Kobe Mainoo, Lisandro Martinez ne Amadi Diallo bano balala bonna basobola okubaako kibayalwa kuba nti no Amorim muzibu wadde baliyo we batyo kizibu okumanya ali wanaakuba wano Dogu bagenda okumugula ng'ensi yonna egamba mwana oyo ayina left alebeera agenda kuba left wing etambula tugenda okumulaba ng'ate ayise ne Amadi Diallo mu musango akati oba anaakuba wa Bruno Fernandes omu ku bazannyi abalabika obulungi ennyo nga maani yeyina omupiira ng'ate balabika bubi nnyo nga terina ate bamanyi okumukubisa mu double pivot ejja okwetaagisa okubeera n'obwogi bubiri okulabika obulungi ennyo nga muyina n'okulabika obulungi ennyo nga musudde naye ate Bruno Fernandes alabika bubi nnyo nga maani esudde kati ate ne bamuleeta mu kifo mu double pivot mwalina okukolera n'emirimu gy'okuzibira kino kye kimu ku ebyo ebifuula backline ya United ennyangu ey'okuyitamu nti omu ku bano abali mu double pivot yandibadde atransitinga mangu nnyo okufuula back okubeera ey'abana olwo kiba kitegeeza nti abali mu back 3 ku side eya ddyo ne ku side eya kkono baba bagatta mangu omu n'agenda n'akavalinga space ya namba 3 omulala n'akavalinga space ya namba 2 nga bali bawingi back tebannadda naye kati olw'okuba ku bano bombi akola ennyo ng'omupiira gugudde aliwo omu omulala alina waabulirabulira basanga defense nga tennaba kwetereeza n'olyoka owulira ekibeera awo akati ogwo omupiira bw'oguvaako waliyo ogwa Chelsea tusooka gwa Arsenal ndowooza bwe gusookawo bagenda kuzanya ttiimu ya West Ham omupiira ogwo gwa saa 12 olunaku olw'enkya Arsenal eri wako ekyaza West Ham ono Graham Potter yafuna olugezigezi ssebo mu mupiira gwe nagwo gwakugaba biki naye sirowooza nti bw'anaagugaba nga yeetadde atyo n'agenda ku Emirates anaawona awo bwe wajja okubeera obuzibu Arsenal tubadde tugiraba ng'erina lwetaama nga eteeka numbers buli awali omupiira omanyi kati maaki ezizino oluusi teziwangulwa talanta z'abazannyi ssekinnoomu wabula ziwangulwa engeri group gye yeeyisaamu nga muyina omupiira nga mugusudde Arsenal badde yina enneeyisa eyo buli awali omupiira nga wabeerawo abazannyi bangi bwe baba be bayina obanga basudde tebakukkiriza kusamba ekintu ekibadde kibakolera maaki ezimu zibazze ne bawangulanga obulungi kati eno West Ham bwegenda nga Graham Potter tannaba kusalirawo ddala ki kye basobola kukola kuba otunuulira maaki ya West Ham n'ogamba individually mbamanyi mpira bagumanyi Lucas Paquetá Brazil agumanyi Muhammad Kudus agumanyi Jarrod Bowen agumanyi bayina omulenzi oyo mu Spanish gwe beeyazika okuva oba bamujja mu PSG bamuyita Carlos Sola yetimba sha number 4 mulenzi mugezi muzibu obalaba nga talent bwozikoonako bazirina naye as a group muyina okubaako ensamba kati West Ham yina kusamba nga tiimu entono okusobola okuyambagana to protect each other naye basamba omupiira gwakwegagasa ne bagugaba
gye bakoma okulekamu ebibangirizi bana alekamu ebibangirizi Arsenal bajja jjuulira okujjako nga bayingiddemu mentality eri eya London Derby awo bayinza okwesitula derby eyo nti babayikiriza ebbanga naye kitabeera ekyo kati ennaku zino ndaba Lucas Paqueta gwe bazanyisa nga Forbes number 9 iri nga yakulembedde line ogamba tuli ku kiwano kubanga bw'obanga olina Forbes number 9 afaanana bw'atyo olina okubanga enzimba zo zirinamu ebirungo ebyenjawulo ebijja ne bituusa omupiira guno ku teammate oyo gyali kubanga tagenda kubeerayo mu zooni eri nga mwenda omulala yenna bwe yandibadde naye ate obeera ttiimu entono nga West Ham ng'ozanya ttiimu ennene ate oli ku bugenyi olina okusamba omupiira gwa kinaku beerako kyo specializingamu okuba baasi okwate counter kale wakiri teammate walemu okuteeba naye nga counter muzikwata ate nga baasi ogikubye omusajja akusinga businzi nti atukubye bukubi kyenga n'atumalawo naye ne musigala nga mwetadde nti zaalika emipiira 1 against 1 Graham Potter yeenu bw'eneebeera game plan biyinza okubatabukira kabagenze ku bugenyi kati Arsenal badde erabikana bulungi nnyo mu wings eno bajja kuba basinkanawo Emerson Darosa si Darosa no, Emerson Palmieri eno mu namba 3 ne Bisaka ali eno mu namba 2 naye Bisaka w'omulembe guno si wa Man U Bisaka jeno mu maaso nakuba n'abantu kyenga nani Bisaka takyafugika omusanga n'okuyisaako ayisaako n'ogamba tuli ku kikino naye nga yo Arsenal ng'ogyeko eno frontline yaabwe yafunamu abalwadde siwuliddeeyo ku balwadde akomawo okujjako ndoza Ben White eno mu namba 2 era ne ku mupiira guli ogwaggwa yaliko ku bench awo nga bakyalidde Leicester City kati simanyi oba wano ttiimu ekoledde mu bitongole ebizibizi talina waakuba kuba Ricardo Calafiori abadde atereezezaawo bulungi naye ate yeegazanya okuba mu 3 lwakuba ne 3 ejjudde ono mulenzi Lewis Kelly waakwata olaba ne Calafiori talina waayita kati olwokola otya so ogona gwo mpira tugulinze okugulaba tulinze n'okulaba oba Mikel Arteta anaasikirizibwa Mikel Merino byakoze ku mupiira gwa Leicester City nti eno match agitandike oba anagamba nti anaavanga ku benchi ye speciality ye kino kyo siteguba musango oba bw'anamujja ku benchi ayinza okujja ekikeeriza obusajja nga ekintu bwagubye dda awo tulinze kulinda okulaba Mikel Arteta decision making ye kubanga kano ke kaseera wayina okuwangulira omupiira Liverpool enegenda okuzanya enkeera ng'ekyalira ttiimu ya Man City wakiri nga bakendezezza obubonero buli butaano ate no wiiki ejja bayinayo era ebyokukola ndowooza Arsenal erinayo Nottingham Forest ate Liverpool erinayo ndowooza Newcastle wiiki nno egenda kubeera nzito tunaagenda okuyingira international break eyo eyengedde ey'omwezi ogujja ebintu biyinza okubeera ebizibumu n'olwekyo tugenda kulinda bulinzi tulabe ebiseera ebisinga nga bwe nayogeddeko bibuuka individual players ne bijja ku team play musamba mutya as a team ani ali luddawa mu kiseera kinga akolawo ki kyakoze kye kituufu oba kibadde kibulamu oba kisusse kwegamba ebyo ebibuuzo ebisinga okutambula so naye nga ndowooza nti nno okujjamu omulamwa mu Leandro Trossard alina kubeera ku side ya left juzi Raheem Sterling ebintu yabyonoona oba mu training yabitereezezza tugenda kulinda bulinzi tulabe naguno omulimu gwe baawadde Declan Rice ayongera okugenda mu maaso okugattagattawo wali mu kunoonya goolo tulinze okulaba West Ham eyo bebeera weakness bagenda gisalira magezi ki so byemu ku ebyo ebibuuzo ebyagala answers mukulu Kato Beeka ampeereza wano message omupiira oguli e Nakivo Stadium Africa Cup of Nations qualifier ogw'abaana abawala abasamba omupiira ogw'ebigere angambye nti Uganda ewangudde goolo 2 ku bwereere nga tukuba Ethiopia mawulire malungi Kato Beeka oli reporter mulungi oba oweereza mukwano gw'oyina eri Uganda kale weebale obujulizi obwo kambaagaliza obulamu obulungi ne weekend ennungi tunaafuna akaaganya tujja tukunoonya wetuwaganya ttiimu ya Liverpool omupiira gw'erina okuzannya ne ttiimu eya Man City ku Sunday